mu Catherine kusasira yeekyaye rape ku luno ekkomera taliwona wamu ne bbaawe Bindeeba zizite nabyo mu details ogenda kubeera nga te omanya ensonga yavudde ku ki buvudde ku ki ebintu bisingako awo naye nga muzikiriza mbere nga te mbabuuzako obulamu kyasinzira okubeera nga te agobera team Saudi Arabia, Qatar, Dubai, Bahrain, Oman, Kuwait, Jordan, UAE, Yemen, Iraq nyongera okubeera nga te mbabuuzako America yomamuka n'emasengeta Saudi ne Canada ne oli onaona mu Europe abalabira mu ggwanga Uganda of course namu nyongera okubeera nga te mbabuuzako saako ne Africa yonna okutwaliza wamu amanya Fad Pro UG era nga gompya tamanyi kigenda maaso wantubeera na mawulire nga bugatambula mu ggwanga Uganda ne bulugwanga yonna subscribinga bwobanga obadde tolina okubeera nga te osubscribinga oleme okubeera nga te osubwa amawulire ekikabwe ekitera nga bwe natandise mu ntandikwa awo Catherine kusasira munayo nako olwaliro akedde wali ku CPS nabeera nga te atwalayo omusango olw'ebyo ebitambula ku social media kinajjukirwa Bindeeba yavuddeyo nabeera nga ate akatambi akakambwe era nga Bindeeba ono yakubira mutabani wa Catherine kusasira omwami amanyikiddwa oba omwana amanyikiddwa nga Junior nabeera nga ate amutiisatiisa nayogera ebigambo ebiwanvu kino ekyo kiviiriddeko Catherine kusasira n'agamba anedda ssebo wadde oli mu America naye ngenda kubeera nga ate ntekayo omusango gwange Bindeeba oba mukyala wo namanyikiddwa nga rape agenda okubeera nga ate azigwamu akatabi ngenda kubeera nga ate nkakuterawo awo osobola okubeera nga tolaba biki ebyasobodde okubeera nga tebibeerayo Catherine kusasira nga ali wali ku poliisi awaaba omusango saako n'akatambi akaviiriddeko obuzibu bonna nabankugyeyo nina obutambi bulala bungi nnyo azizo nga mubitegeera era nga tuula kalira liking a video sharingirako abalala comment section eri open abeera nga te osalako obeere nga te owandikawo wansi comment yo of course ku biki ebigenda maaso nkumawulira amawulire amala mangi nnyo of course temubaawo chief let me tell you by the way kambagambeko kino ekintu musobola okuba nga mwagalana nnyo nga gye nkomeza nga temunnazaala mwana olunaku lwe muteeka omwana ku nsi buli kimu kikyuka n'ababadde baagalana ennyo era I am not saying that is what happens everywhere musobola osigala nga mwagalana naye muba at the back of your mind muba mukimanyi kati waliwo omwana akitegeera wabaawo kati responsibility bw'oba obadde okola ennaku 3 mu wiiki olina ozongeramu. Me I tell my husband luli yakola ng'akola agamba naye kaakati tulinawo ezzadde litagenda kunnyonnyola nti amata leero gaabuze nga ye tagenda ebyo bitegeera. So all in all basingle mothers tuleme kunyiiga because omwana yayogedde amazima wabula ba single mothers tukoze tutya okustopinga single motherhood. It is the point. Yes, mugamba mutya muli mutya kansule mu bulungi nnyo wano wenkodde video ke kana akafo akasingamu abasiyaze Boston kano kenkwatiddemu wano video bagagga nnyo balina sente envundu tobala era nga ze zino zimu ku bbaala zaabwe wano mwavu tanywawo kyakunywa era bendera eyo gyolabe mabega yeewuba eriko orange simanya red green wano wa bbeeyi nnyo okujja okunywawo ekyokunywa mbadde nyina gye nva neŋŋamba kankolerewo video mbeeko nekyempisawo gano gonna amayumba gaabwe bagagga nnyo $1 million houses condos zaabwe babeera wano bayonjo nnyo site yaabwe nnyonjo kibuga kyabwe wendi naye nga nzize ku mulamwa ensonga esinza okundeeta okwata live eno oba video eno waliwo munnayuganda ayina omukazi gwe yaleeta okuva e Uganda babeera Boston amwinamu babadde bayina abaana 5 naye abaana abo 5 tayinaako wadde owuwe noogu omunnayuganda oyo omukyala yagamba omusajja eyamuleeta mu America mbu agenda ku kaleete brother we ava Uganda. Omunnayuganda ono ali mu America bamuleeta n'agamba omusajja nti asaba amuyambe amuleetereko ne ku baganda be okuva e Kampala. Omusajja n'amuyamba n'amuleeterako ku baganda be ng'omusajja alowooza aleeta muganda wa mukazi. Omusajja abadde yagula ennyumba ebisenge ya bisenge nga 5. Bwe yaleeta omusajja gwe yajja e Kampala yali amanyi aleeta mukoddomi we kumbe aleetedde mukyala we mwami we oba gwe twandiyise boyfriend biri Boston wano. Kaakati omukyalo oyo
ono omusajja amuyamba okumuleeterako omusajja gwe yandiise mukoowe naye teyali mukoowe wabula yali boyfriend wa mukyala. Kakati nga batuuka babeera mu nnyumba y'emu, omusajja ajja afuna empapula, bafuna emirimu, bakola buli kimu. Omusajja atandika okukola, ava waka waava eyajjanga omugenyi ye nga omwami w'awaka alowooza ono gwaleese mukoddomi we, era ng'omukwano gubeera gw'amaanyi nnyo. Jjukira omuko yali yakajjanga takola, omusajja agenda n'akola, oluusi omukazi ewaka n'asigala. Kati oluusi omukazi ewaka n'asigala ng'alowooza ewaka w'asigadde asigaddewo naki ne mukoddomi we, kumbe yalekangawo mwami amuyambako nga taliwo. Kanzire ku nsonga eno enkulu, kano kuno kagenda banyumira nnyo. Omanyi kye kitegeeza okuzaala abaana 5 nga tolinaako wuwo, nga ge wandibadde oyita mukoddomi wo ye nannyini baana abo? Ate omusajja ekyobusiru kye yakola kwe kugendanga mu ddwaliro ng'omukazi agenda okuzaala n'ateekako omukono ku birth certificate. Wano mu America bannayuganda mukola ensobi nti ogenda n'oteeka omukono ku birth certificate oluusi nga tomaze na confirminga nti oba abaana babo. Omusajja buli mwana eyazaalibwa yateekangako omwana ku birth certificate. Kati kituuka ekiseera omusajja yeekyanga amugamba nkooye nkukooye enviira twawukane. Omukyala agamba oba kwawukana tulina kwawukanira luddawa mu kkooti ompeeza child support. Ate ne mu nnyumba sigenda kuvaamu, wulira obujoozi kyokka ng'omusajja ye yagula ennyumba. Kakati nga batuuka bagenda mu kkooti ng'omulamuzi amubuuza nti bano abaana gwo bazaala. Okitegeera? Kati omulamuzi wamala omubuuza nti abaana gwo bazaala ng'amugamba nti nedda sinze mbazaala, ng'amubuuza bw'obanga si gwo bazaala ki ekyakusayiningisa ku birth certificate z'abaana bano ne mutuuka n'okubatuuma amannya ng'okimanyi tobazaala? Ono ng'amugamba, ono ng'addamu omulamuzi ng'amugamba mukazi wange nali mmukkiririzaamu tayimu eyo, naye abaana nze ne ŋŋenda n'enkola olukujjukujju ne mbakebeza ku musaayi. Buli mwana gwenkebeza ng'omusaayi tegumaakingana gwange nga ne DNA tebimaakingana ki nange. Kakati ng'omulamuzi amugamba tekisoboka, olina okulabirira abaana abo paka batandinga 18 kubanga these are your kids. You sign the birth certificate, so we cannot reverse anything. You sign the birth certificate and you are the father. Ng'omulamuzi kyamugamba. Kati abaana 5 abo musajja abadde alina kampani ye wano ku America. Abadde musajja nga yakola bulungi obulamu n'agattako okujoogebwa okuleeta omukazi okumujooga, ate omukazi n'agattako n'okumuteeka ku child support ku baana abatali babe. Kati buli mwana ku baana 5 musajja abadde akola ssente ennungi. Ku baana 5 buli mwana buli wiiki bamwagaza $3 ebyebi 3 ye miliyoni emwe ye Uganda. Kitegeeza abaana 5 abaana $3 emirundi 5 zibameka mubale nti abaana 3 ze $9 ze $10 mu ebi abaana 5 zalina okusasula. Kati alina osasula $15 buli wiiki kubanga kampani gy'alina eyingiza ssente nnyingi. Wano mu America gy'okoma okuyingiza ssente nnyingi. Senga bakuteeka ku child support gy'okoma okusasula ssente nnyingi. Kyovola abasajja nga ba 50 cents baba charginga nga $1 oba almost 15 oba mutwalo, kisinzira ssente z'oyingiza buli mwezi oba buli wiiki. Kati omusajja bamusalira $1,500. Ate n'ekyokubiri omukazi n'asaba divorce baawukane. Kitegeeza ki? Omukazi alina osigala mu nnyumba n'abaana be balina wadde omusajja si yabazaala paka abaana be baweza emyaka 18. Ebyo nno biri Boston. Omanyi buli kimu ekivuga ku Boston nze mba nkibabulira. Kati essaawa za leero omusajja akola kudda Uganda. Omusajja yali yafuna obutuuze bwe, yategeka obulamu bwe, n'aleeta omukyala. Laba omukyala ate bw'azaalira mu nnyumba ye, ng'ate eyamuzaalamu omusajja gwe yali ayita mukoddomi we. Biri ku Boston wano. Kati omusajja ali mu kukola butaweerwa, ayagala kudda Uganda, yeesonyiwa America adde ewaka. Naye ababaddewo okumpi bamuwa amagezi agume akwe, naye yagamba tagenda kukola ng'alabirira abaana abatali babe. Omukazi yamulimba.
kakati senga ebintu ebibadde Uganda golozo omukazi ono yandibadde mulamu omusajja akulese ku Bulaaya ate akuyambye omusabye akuleetere muganda wo ate nga gw'omugamba nti muganda wo si muganda wo wabula boyfriend wo kati omusajja yagenza okkizuula nga n'abaana balina sibabe abaana bonna abataano talinaako mwana n'ogu naye ng'abadde akoze nnyo abaana basomera mu masomero malungi kati ate omukazi ono gwe yali ayita boyfriend we omusajja yamumuleeta naye yafuna omulimu omulungi omusajja musawo kitegeeza ki eri abaana ab'obuwala nti omusajja temukolanga nsobi kutuukawo kati wamuleetesa omusajja nga yamanya akuleetedde brother wo kumbe yamanya aleese mukoddomi we kumbe aleese musajja abaana bonna balina omusajja abataano talinaako n'omu gwakolaki gwazaala kyokka ate tagasseeko ne ku ekyo omusajja abadde era aweerera n'omukazi yamuweerera omukazi nga nansi nga yasoma obwannansi okitegeera kati ekintu ekyo kirina buli lwendowooza ebintu ng'ebyo nga mbirayo mugamba yabeeraawo akuba be Boston nze sikuba njogera ekintu kyembeera nfunyeeko era kyembeera ndabye ate nze engeri TikTok gye njagala okwongera okuleeta buli ggulire eriba liguddewo mumanye biki ebigenda mu maaso mu diaspora kubanga waliwo platforms ezitabyogera nga zibeera ozikubajjejjeremu njagala obbabulira nze mba ne information esinga obungi nga ntuufu ate njagala oggita gwava e Uganda ng'ojja ojje nti gy'ojja bye bintu by'ogenda okusangayo bino abantu beno beeyisa bwe bati bakolayo bati era bwe bati bwe bali njagala okutegeeza omusajja mu nnyumba baamufulumya kati asula mu mmotoka eyakola ennyumba ye n'agigula kuba omukazi agenda okujja mu Amerika yasanga omusajja obulamu yabutereza omusajja ye yaleeta omukazi oyo gwe yaleeta baasomako bonna mu ssomero lyerimu bwe yatuuka mu Amerika n'atereeza obulamu n'anoonya omuntu gw'ayinza okuwasa n'addayo mu ba ogiibe be beeyagalako n'aleeta ogiiwe naye kinnuma okutuuka olwaleero nti abaana bonna be balina talinaako mwana n'omu kyokka ate yamala okusayininga ku birth certificate kati omusajja ne bw'anaagaana okusasula child support wadde abaana si abazaala bajja mmuteeka mu kkomera bamusibe kubanga by law abeera afuuse taata w'abaana yasayininga ku bipapula byabwe mu by'obuzaale n'amannya ne bagatuuma alinako amannya ge essaawa zino tosobola kukirivansinga n'okizza mabega muwandowooza yammwe ki. What's up, people? This is Bindeeba. It's definitely the king herself, but I want to come on here today to speak to you as Mrs. Cinderella Sanyu Okuyo. Okay. Recently, Naina interview ne Zubeda, which went viral. A lot of you watched the interview, and we had a trying a conversation. And no, Zubeda. In fact, she's amazing as a journalist. I like Naganya Ngirija Angoye Jalita. It's so freestyle, but also it's very real. So I'd like to appreciate her for that interview. Naye waliyo ebigambo bye nayogera bye mutategeera oba bye mwatwala mu ngeri endala, because I said one thing but abantu engeri gye bakitwalamu yali ndala nnyo, because recently I had gone out to I was out at the sauna. I went for a steam bath, me and my sisters, and I overheard somebody saying, "I was Cindy mwagala nnyo because yawasa omwami," when I was like, "Wolan. There is nowhere seeing now when agamba konti nawasa omwami wange. That is disrespecting Mr. Okuyo, and actually above all that is not true." When we had that interview, I may have said some things the wrong way, so today njagala okukitereeza. What I was trying to say is that when ali omuto mu age yange y'okudatinga naddala after my baby daddy, nasalawo after the baby daddy of my first child, nasalawo nti nze I'm not moving into a man's home anymore. I got tired. I was too busy to start playing that drama. I'm going to have a comfortable house that a man can come and live in, okay? So mungeri eyo bwabanga njagala ajja kujja wano abiri nange bwabanga yeragata njagala, and then I mean that would be a sign for me. If he doesn't want to move in my house, that means he doesn't love me enough. That is just a personal decision that I made. So fast forward, this is a decision I made even before I met Mr. Okuyo, okay? So even my ex-boyfriend, for some of you who know a bit of my dating history, even I made that decision before I met Kenny.
So even when I met Kenny, he had to move into my house because those were my rules. If you don't like the sofa that is there, you buy another one. If you don't like the TV that is there, you buy another one. But you move into my house so that if at any point we break up, you get out. Okay, that's a decision that I made because natuka nenkoa. So that's not that bit is true. But that was way before I met my husband. So when I met my husband, exactly the same thing. He had his own plans, but I told him, if this is something you want to try and get serious with, you have to move into my home, and that is not an issue. And he moved into the house that I was renting at that time. So we started our life there. So, but then of course when we decided to get married, I'd like to be clear to all of you that my husband married me. I did not marry him. Okay, he paid the cows, he paid the goats, the chicken, whatever, and the cash that was asked of him, and he married me the right way. I didn't do that myself. I do not advocate for any woman to marry herself. Okay, I think all of you are worth dowry. If a man wants to marry you, he should go through the process depending on his pocket or depending on his family, because marriage is not one person. Like the whole clan comes together, the family comes together to make this work. And I was blessed that my husband married me the right way. We paid the bride price, and we started doing things together. So since then, every property we attain, the houses, the whatever businesses we do together. Okay, that is not something that I do on my own. No, we build together, we live together, we move together. Okay, it's not the same, but this is just something that I'd said in my dating life. Okay, so siwasanga kwa musajja. Musajja yampasa. Moving into your house does not mean marrying you, or does not make you the alpha and the omega in the relationship. It's just a house. So I just wanted to correct that. I advocate for women to make their own money. By all means, mchala, muwala, make your own money. Okay, secure your own bag so that at the end of the day you have your own security. To stop depending on these men is not a good idea. This is 2024. There shouldn't be women at this age abagamba nti nze njagala omusajja andabirire, take care of me and take care of everything. No, it shouldn't be that way. Have your own money on the side so that in case you meet an ass, forgive my French, musajja tagenda kumanyira. Not having money is not does not make you a good wife, does not make you submissive. It just makes you broke and desperate. Okay, so women, make your own money, but I don't advocate for women to marry themselves, and that did not happen to me. Okay, so stop disrespecting my husband. All right? Okay, that's it. Bye. Nechagulan wavawa ebyo nga bikyali awo, sente zikola ebintu ebyo ozijjawa. District 5 buli mmotoka akulira kunga agiwadde mmotoka, amuwadde mmotoka, era n'agamba agenda kugaba emmotoka 100 mwezi. Kati gwabadde ali eyo ng'okyagala okufunamu, fungiza, tandikirawo, yongeramu amaanyi. Kati ate aba security edi mutwe simanyi baani bagundi bano baani abo bonna bolaba bano basimanyi fundi soja. Omanyi mubadde munjedeka bafundi soja bantu mmwe. Bafundi soja buli omu afunye pichi. Omanyi pichi zino eyalinga ya mwami speaker Olanya omugenzi, buli omu gyafunye. Kale kakati no mwino okutya gulire kyamu eno NUP Bob White ino mubuuza sente gyazijja nyingi. Bob White wavaawa, sente ozijja wa. Kale ebirungi byokola tubisiima, tubikirizaamu, naye sente gwatakola zivaawa. Bana mwasuula abava mwene yupi mwasuula eno esaawa ya kukungula. Esaawa ya kukungula omusajja kati agaba
bagamba nga bobo ntagaba kati akola ki yasookera kwoli owa piki omuvubuka era amugoba ogobya emisinde eyagamba nyondo nsi bamuweerawo kati agabye kugambye bafundi soja bonna bali mu kweyagala kati gwoyogera ki bobi wine wavaawa